Abalungi abali ku HK Media yenze Hadijja Kigozi wano wentudde olunaku olwaleero ndi ku Shukra Pure Herbal Solutions ate nga bano bebakolera eddagala egganda eriva mu butonde mpozi ate nga likuwonya endwadde zonna. Olunaku olwaleero bambi mbadde nsaba muggyewoko abaana kubanga topic y'olwaleero eri very sensitive a little bit. Twagala tubeere nga tuyitamuko mu products eziri ku Shukra Herbal Pure Solutions ate tulabe butya bwe tuyinza okubeera nga tuyambagana. Saagala mujajinge abantu bangi mumanyi okubeera eyo ne mugamba Hadijja simanya wakoze bwoti olanze swimsuit simanyi olanze kino nedda. Olunaku olwaleero tuli wano eno lino eddagala erya habo buli omu alyetaaga abali ku kyeyo tulibatuukiza tulibaweereza bulungi nnyo ne mulifuna okuggyako ka oil nga kaneeno akayitibwa weed oil kaneeno ko tekakola ki tekatuuka naye ng'ebisigadde byonna tubituusa. So olunaku olwaleero ngenda kuba nkubulirako products eziri waneno ku Shukra Pure Herbal Solutions obeere nga omukyala n'omwami ozeefunira kubanga ozeetaaga. Lino ly'edduuka lyokka erisuubuza eddagala lya habo ate nga yeno ye business gy'osobola okutandika okukola ng'olina ssente ezisingayo okubeera entono ennyo nyini ddala. Osobola okujja n'osuubula eddagala n'otandika mpola just ne package eno nga gyolaba gye nkutte nayo n'ojja n'osuubula eddagala lyo n'ojja ku mutimbagano n'olitunda ne liggwawo n'okomawo ku Shukra Pure Herbal Solutions n'oguleera eddagala lyerimu era n'oddayo n'otunda n'okomyawo n'ojja n'ofuna amagoba. So n'ogenda okwesanga ng'ate enkya yeggwe omuntu akola ki atunda eddagala sinakindi nga yeggwe supplying eddagala lyonna mu Kampala. Eddagala lya habo ye business gy'osobola okutandika ne capital asinga okubeera ddala omutono ennyo nnyini ddala. So oyinza okusuubula packaging eno okuli manpower okuli eddagala lya candida n'osuubula kano ka mosquat n'osuubula obuntu obulala bungi nnyo oyiro bwa pooling n'ogamba nti kati buno ngenda bulanga ku platforms zange n'ofuna ba clients ne buggwawo n'oddayo n'ofetchinga ebirala ogenda okwesanga olina edduuka nga ddene. So wano waliwo okubeera nti tuwaŋŋana amagezi ate waliwo okubeera nti no tuganyirwamu. Products nnyo eziri mu dduuka lino njagala obeere ng'ozeekenneenya ate nga ffenna nkakasa tuzeetaaga nnyo nnyini ddala mwenna abakyala n'abaami. Ntandike na products ki kubanga products nnyingi ate zonna twetaaga okubeera nti no tuzoogerako olunaku olwaleero nga sinaba kubamalira budde bungi nnyo. Njagala okutandika n'abakyala kano kayitibwa mosquat okasanga waneno ku Shukra Pure Herbal Solutions wokka. Akantu kanene abakyala bangi muketaaga olw'okuba nti ennaku zino abakyala bangi mulya garlic ne mulya si garlic mulya nnyo kamulali abaana abawala munywa shisha ne mubeereyo ne munywa zi whisky kwegamba omuntu n'okalanguka omuntu n'okola n'okoowa n'otuuya na wenna n'oggwamu yadde ne kasupu olunaku lwonna n'olumala nga toyina yadde n'otuzi twonywedde. Mukwano weetaaga kanene akantu akayitibwa mosquat. Kano akantu just oteekamu obusaanikira bubiri n'onywako ne kakuyamba okubeera nti nokaboostinga libidoyo ne kakwongerako ku mazzi gwe ng'omukyala ate n'osobola okubeera nga ki osanyusa bbaawo lwansonga nti ennaku zino ebintu ebyonoona obufumbo tebifuuse bingi. Just omukazi okukala amaka gaggwawo omusajja n'akukyawo ogenda okulaba omusajja akutaddeko side cheek ne weebuuza n'ogamba oba kiki ekyantuukako kumbe nga kano koolaakinga. So bw'obeera okeetaaga ogenda kujja neno ku Shukra Pure Herbal Solutions osobola okubeera ng'okafuna nga bw'okawulira nti no mosquat tekaleeta just buno tekaleeta tuzizi munansonyiwa tugenda kuba tusekasekamuko kubanga nze mumanyi nnina ensonyi naye ng'ate nnina okubeera nga nzigusa bizinesi eno mulina okugitegeera mu llo. Mosquat ono bw'onywayo obugundi bubiri everyday nga tolaba kugenda kulaba boy brava osooka n'onywayo obusaanikiro obusooka n'enkya n'onywayo olwokusatu mukwano kiba kiri mulaala toyina kirala ky'obuŋŋamba okitegeera. So kano ke kalimu emmotokayo ke kalimu poloti ke kalimu amaka beera ng'okuba essimu ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga ate osobola okubeera ng'okafuna. Ndoze no product tugimaze bwe ngenda kubaami tulina waneno product ya Shukra Pure Herbal Solution eya manpower. Abasajja mulina ekizibu ennaku zino nti abasajja bangi ennaku zino amaanyi matono
bambi buno si kibi nti noba like self esteem we baweddeko mwe ng'abasajja omusajja self esteem nekugwako olw'okuba nga tolina man power so weetaaga kanene akantu ki ekireetera abasajja okubeera nti no bagwamu amaanyi ebintu bingi abasajja abamu bakola nnyo mulimu abasajja abaludde nga bakola masturbation ku kyeyo omuntu n'abeera nga abadde ku masturbation okumala emyaka ng'esatu agenda okuddamu okwagala okutestinga ku mukyala nga mbutuufu takyaswasituka ekyo no kibeera kibi so oba weetaaga eddagala lineno erya man power okusobola okubeera nga weza mu nteeko omusajja ne bw'obeera ng'olina sayizi yenkanawa sayizi si ye mataringa naye engeri gy'ogikozesaamu speedi kwokolera engeri gyesitukamu kyekimataringa so weetaaga man power ono okubeera nti nowezaamu omusaayi okubeera nti no tolina maanyi ga kisajja kati kyafuuka kya bulijjo tegakyali mawulire kubanga luli abasajja beetyanga ate kati naakola ntya ate nedda kati eddagala lyajja tokyalina kubonaabona tokyalina kyogamba ggwanga ng'eddagala lino weeriri beera ng'okuba enamba y'essimu gy'olabaawo wammanga abashukura pure herbal solutions babeere nga bakolako gwe omusajja bulambalamba ate osobola okunyumirwa omuzannyo guno ogw'okwepiica bakyala guno omusomo nno nagwo gwendeesa olwaleero gulina okuba nga gubanyumira so kati bw'oba oli ku kyeyo mmwe abali e Canada nina bakwano bange bali awo mu America mwamperezanga messages nga muŋŋamba nti no mwagala ebintu bino tubikolera ddala delivery okuba essimu gy'olabaawo wammanga omukyala n'abikupakingira ne bikutukako bulungi lino eddagala ly'enkute lya kandida ennaku zino kandida abakyala tolina bw'omwewala banaye infections zisukka otreatinga n'okoowa naye bw'osalawo n'okozesaako ku habo ono amazima ga Katonda kakutwalira ddala akabanga nga tonaba kuddayo mu ddwaliro kubeera nti no weetakulatakula nga tonaddayo mu ddwaliro kola ki kujjanjaba kandida kwegamba eddagala lino lirina prevention ate nga lirina ne cure kyenyinza okugamba nti weetangira no curinga poza ate obulwadde buddamu buzzeeyo mu maaso ne bukuyingira obupya naye ng'ekituufu owonera ddala so abakyala ndishuwa nti eddagala lino erya kandida nammwe mulyetaaga beera ng'okuba ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga ate nga wetugenda mu maaso products nno nnyingi lwakuba olunaku olwaleero nasazeewo okubeera nga mbawako products ntono naye wiiki ejja buli wiiki ngenda kubeera mbaleterangayo products za shukra pure herbal solutions musobole okubeera nga muziyitamu mulabe kiki kye weetaaga kiki ky'oteetaaga kubanga osobola okwecekinga tewetaaga kujja tubulira nti nze banaye nina ekizibu bwekiti nedda gwe jangu buzimu inbox yaffe otugambeko nti no omanyi munnange nze nina ekizibu bwekiti mbadde nsaba obuyambi ogenda bufuna ate mubanga itali ttono onkubira akasimu ng'onneebaza era bakyala n'abaami mubagulire totyagulira mwami w'eddagala lya man power it is okay kintu kya bulijjo kubanga kya bulijjo omusajja okubulwa amaanyi omusajja ayinza obba yakoze nnyo n'akoowa naye omuteekamu ka booster n'ayongeramu omuzannyo si kyojjona kubanga oyinza okuba nga ototukuluma ng'oli mu kkola n'ogamba kanyweyoko ku ka red bull kitegeeza yo boosting yourself si kyo otandika okukola so kati zino zaafuuka nsonga za bulijjo tokitya mbu naate bwe naatandika eddagala ate mani power buli kiseera nja kuba nina kubeera wa ddagala nedda tobeera wa ddagala wabula kanene okukoka kuwa prevention and cure kati mbadde nkutte ecupa eno lwakuba ate nenva ku mulamwa eno bagiyita tube cleanser abakyala bangi nnyo mulina cramps nga mugenda mu nsonga n'obeerawo olubuto ne lukuluma n'olemererwa okukola n'olemererwa okubaako n'ekyokola lwa nsonga oyina obulumi bannaye abakyala eno tube cleanser nnungi nnyo nnyini ddala kubanga ekisookera ddala ecleansinga tubes ezo ne zibeera nga zitukula nti bw'otuuka okwagala okuzaala seeka akapiira ayisawo buyisa todda mu byakugamba muna ate simanyi omwana abuza seeka omupiira gubirawo mu ggoolo kubanga enseke zo ziba zitukula banaye bakyala bino ebintu birema obbaswaza nti ate nze sijja mmubuuza Hadijja kulwakubanga ate bwe nnamubuuza n'agamba bw'ati banaye ffenna tulina ebizibu nina ebizibu muyina ebizibu abantu abalina ebizibu abali mu comment section muyina ebizibu buli omu alina ebizibu naye ekizibu kyo okisolvinza otya singa obeera olabye eddagala abantu bangi batunda eddagala naye si buli ddagala nti likola lino eddagala lya shukura nze nali ndikozesezaako kyenjogera nkimanyi ate ninako n'abantu abalinako
obujulizi. So kati bakugamba nti it boosts libido and also improves fertility. Kyekyo kyenkugambye nti omukyala yenna ng'okozesa ku ddagala lino newe cleansing enseke mukyala togenda kuddamu kubonaabona kubanga ekisooka ogenda kubeera sexually active. Ekyokulala neseka ne waanayagala okuyingizaawo ka bebi saawa yonna kabeera kayingirawo bwe kugenda mu nsonga tosobola kufuna ezo abdominal pains tesobola kubeerawo. So bw'obeera ng'oweeyambisako ku ddagala lino n'onywangayo kakasaanikira si lya buli kiseera ate nga lina ne packaging nnungi osobola ofuna just kaseefu awo n'oteekamu ebintu byonna ebibeeraawo buli weweekyusa n'owulira ng'oyagala kunywako ng'oyiwayo omumiro. Abakyala nkyalina mmwe ono bamuyita tightening oil oba mu Luganda ogenda kiyita okufunza. Gano tegakyali mawulire. Omuntu bwandaba nga nkyogerako ayinza okugamba banaye Hadijja tubadde tumanyi mbu oyinza okujja n'oyogera ebintu bwe bityo. Bakyala bino ebintu mbyetaaga mukikirize mukigaane. Ate n'abaami baffe baakikiriza nti omukazi yenna olina okubeera ng'oli tight. So tebagaana nti nno omukazi mulabe ng'akozesa akantu era leero sijja kukola bwenti nedda. Abasajja bino bebasinga okwagala kubanga nze boyfriend wange asobola n'okujja neno ku Shukra Pure Herbal Solutions nangulira ka tight. Ate so what? Kubanga abeera ayagala mbeere nga ye bwanjagala mbeere. So tekigana boyfriend bw'ojja wano eno n'ogulirayo omukyalawo kaneno ka tightening. Omukyala alina okwetightening nga tekitegeeza mbu obeera watomera oba wafuna accident eyo wansi nedda. Kino kya bulijjo era kya butonde nti abakyala bw'ogenda mu nsonga gundi zaffe ezo zimanyi jasyo okunaanuukamukko. So tuba twetaaga kye bayita service nga bw'onaabeera n'emmotoka ng'ogivuga buli kaseera n'ogitwala mu service ne bagikyusa oil ne bagikyusa kino ne bagikyusa kiri. So kye kino kye weetaaga omukyala wenna ng'oyina ka tight oil ko nga kaneeno mu nsawo kiba kiggwa. Okay, so ka tight kaneeno bakyala kyenkugamba nti n'okeetaaga lwa nsonga kataiti kaneeno tegakyali mawulire. Omukyala yenna olina okubeera ne kataiti mu nsawo lwa nsonga mateeka. Olina okubeera beautiful for your husband. Olina okubeera beautiful for your husband. So mujje ku Shukra Pure Herbal Solutions mubeere nga mugula eddagala lya Shukra. Temugenda kwejjusa nze bino bye mbagamba mbinaako obukakafu bakyala. Ngenze ku bakyala nga mukyala walagajjalirwa tewakulira mu famire ennungi ebintu byakusobako tewasobola kubeera ng'opuulinga. Pooling mu Buganda is a must. So ate era tegakyali mawulire omukyala okubeera nga toyina nzigi nga toyina kikwawula ku muntu mukulu na mwana muto tegakyali mawulire kozi bino kati bisoboka. Bw'ofuna gel ng'ono n'omukozesa n'ennaku teziyita 3 nga wazze dda mu layini. Sabakyala mubeere nga mujja mugule kaneno ka pulling gel mukwano tukejjusa dakiika eza 2 ebintu bibeera byakoze eki byagize dda. Bakyala nze ngenda bawa eddagala mwe mmanyi kye mulimpa ono pulling gel nga bw'omulaba waneeno. Abasajja togana mugulira mukyalawo. Abasajja batwegomba in so many ways naye ng'olina yaako ka weakness k'olina gwe ng'omuntu ng'oba either tewapuulinga either oli dry mukko kale nga weetaaga okupolishinga mukko of which bino ebintu biri fixable musobola obifixing. Omusajja jangu agulire mukyalawo ka gel buli lweggulo apuulinge asobola okufaanana nga bw'omwagala afaanane. So kati temuŋŋamba nti ate kati gano mawulire gano si mawulire. Gwe wenna ayagala okujja ku Shukra Pure Herbal Solutions ogenda kuba ku namba y'essimu gy'olaba wammanga osobola okubeera ng'obatuukako ku ddwaliro lyabwe. Waba oyagala kusuubula waba oyagala kutikkira ddagala ng'oli Bulaaya basobola okubeera nga balitikka. Zino baziyita infection pills. Singa oba toyagadde kunywa ddagala osobola okukozesa pills zino kubanga abantu abamu bakaluubirirwa okunywa eddagala. Bw'alitunuulira nga lya brown ayinza okulowooza oba likaawa naye ate kano akantu bw'okawunyako kawunya nga coconut era bazikola nga ddala mpeke nti omira obuweke eyo dose gye babeera bakuwadde. So kati bw'ofuna obuweke buno temufaayo kano si katunda. This is like an experiment. So bw'ofuna obuweke buno obwa infections obeera oli ku kituufu lwa nsonga togenda kuddamu kubanga olwala ojja kuba ofunye prevention and cure. However bw'oba okosezza eddagala lino erya infection omusawo ali ku Shukra Herbal
Solutions akulagira okubeera careful gwe ng'omuntu osobola okubeera nti weefaako kubanga togenda olw'okuba nti ofunye prevention omize eddagala lino eno ate otandika okubeera ng'ositama ku buli toyi gy'osanze nga weeragajjalira totambula nakadomola nedda mukwano ogenda kuddamu olwale toyi togikiriininga togisanitizingako ogenda kuddamu olwale so nga bw'okozesa infection pills zino eno obeera era olina okuba ng'ofaayo gwe ng'omukyala okulaba nti ate ki obeera bulungi products nyingi nnyo olunaku olwaleero nyinza oba olyawo obutazimalaayo naye buli week ngenda kubeera mbaleeterayo products zaffe ez'enjawulo okuva mu Shukra Pure Herbal Solutions musobole okubeera nga mukola ki nga mwerolera abakyala ntuuse ku bye mwagala ono bamuyita sweet oil aba Shukra Herbal Solutions bagamba nti bw'oteekako ono oil oba ne weesiigako ku ono oil nti ebintu mu kisenge biba byanjawulo mulabye abaana abawala nga bavuga amamotoka balina ebintu ebyebbeeyi balina kino balina kiri nga temumanyi bibino so kati munnaye tolina kyoŋŋamba mukozese ku bintu bino abakyala tegakyali mawulire kubanga kuno kuba kwewundira mwami wo si buli omu naye omwami wo omubutuufu akyetaaga najja n'awulira ebintu nga olw'olumu bannaaye ng'ebintu byanjawulo nyango Shukra Herbal Solutions obifune gundi kyendala kano kali 3 in 1 kalimu sweetener kalimu sweet warm kalimu ne tight kitegeeza nti kawoomesa ate kataiteninga bino byonna bye mbagamba bakyala tegakyali mawulire byonna mubyetaaga kubanga abakyala ennaku zino obugundi mu complaining nti abasajja basusa obwenzi naye namwe mulemereddwa okwetereeza pulira abakyala basenga ba motivation speaker bagamba mbuna era simanyanga omusajja ne womukolera style gundi n'omukolera style eno neero era neno neno mbuna era omusajja tatuula waka banaye bakyala bubuno obutuuza abasajja awaka bubuno buli mu bukebe buli mu bukebe bwasigalira mu bukebe muno jangu ku Shukra Herbal Solutions obenga obufuna tugenze ku gundi endala abashukura ng'ekintu mukiwanise bulala mbwono bamuyita mwambulula mix in water and bath at least 2 times a day nga bw'okiwulira ekigambo nti mwambulula bagamba nti kakujjako ekikwa bagamba nti kakujjako ekikwa gwe omuwala ayagala okufumbirwa ng'oli awo bamisita bakusumbuwa bakuze eno bakuze eri oli eyo ku kyeyo simanya emirimu gibuze bwesimanya biki ng'oteekako mazzi ng'onaabako banaye mulina ekyala kye mugenda okumbuuza waliwo buno bwa wora wora pills bwo bwampeke omira bumizi it's green katusumululeko tulabe omira obuweke ku makya n'ekiro nosobola okubeera nga weewundira omwami wo banaye abasajja we mutatutuusiza kale bino byonna tubikolera mmwe can you imagine jona babikukolereeyo nzikiriza olunaku olwaleero mbadde waneno ku Shukra Herbal Pure Solutions ebyo nabyo singa okwagala ku Shukra Herbal Pure Solutions olunaku buli week ngenda kuba nkuwayo olunaku lumu mbeere nga nkuleeterako ku products ez'enjawulo abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku Instagram abali ku TikTok mbagala nnyo mubali nnyo okulaba HK Media mugenda tandika okugamba era Hadijja onoonyeza ssente wansi ne waggulu biki banaye bakyala nkole ki lina okunoonya ssente mujje mugule ebintu ku Shukra Pure Herbal Solutions ate musobola okubeera nga munyumira babbaaba mu bannaye omusajja kintu kyagenda wala bw'obeera tomufuddeeko bajja mukutwalako n'omusajja ne bw'oba oli naye ng'ayinamu ku ssente naye ng'ebintu binene ebyo stand up ebintu bya stand up nga tabisobola bulungi so omutwalira kano money power n'abeera ng'akola ki n'abeera nga atereera mulo waliwo products endala ze mampeereza ndowooza kyeka bosi wange agaanye nti next week tekijja kuggwa talina galinda nzibayiseemu waliwo nakano bakayita water flow kano kawora nako kawora mukyala oketaagira ddala nnyo nyini ddala beera ng'ojja ku Shukra Pure Herbal Solutions osobola okuba ng'okafuna nti nabagambye mususa okulya kamulali mususa okwestress nga banalina stress naye ekalangula abantu
ennaku zino abawala abanene balinganga abagamba nti abasajja balinganga abagamba nti nabawala abanene bo bali awo balina okubeeraawo nga Katonda yabategeka balina taapu nedda bannaye abawala abanene nabo si bamalayika kubanga abantu banene abanywa amata abesaidi eri ab'omu West babyonoona ebintu bino kati abasajja buli bwebalaba omuwala omunene babeera basuubira ki baba basuubira results zezimu nedda mu abawala abakyala balina ebikula byanjawulo mulimu abakyala Katonda be yateekateeka naturally ne mubeeramu n'abakyala nga baakula bulungi naye olw'ebyensi ne baggwamu ssupu kati ate ne mubeeramu n'abakyala Mukama be yatonda nga bambi talina weetaaga akantu kano jangu ku Shukra Herbal Pure Solutions osobola okuba ng'okafuna. Thank me later. Mweraba.